Okulonda okwakagwa akakiiko k'ebyokulonda kali kasazawo okukozesa obuma bukalimagezi omanyiddwa nga Biometric Voters Verification Kit nga kino kyagenderwamu okwongera obwerufu mu kalulu kano. Wabula ekyennaku buno bwagwamu ekyekango mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekyaviirako n'okulonda okutandika ekikeerezi wabula ng'olwaleero ffe twagadde omanye ebibukwatako osanga tunaamanya ekizibu kwe kyava. Obuuma buno bweyambisa ssayansi ne tekinologiya ow'ekika ekya waggulu naye owaaye obadde omanyi ekyama ekibulimu? Obuuma bu Biometric Voters Verification Kit oba buyite BVVK bwakolebwa nga bulina tekinologiya amanyiddwa nga Biometric Information Technology ng'ono abuwa obusobozi okukakasa n'okumanya omuntu abukozesa nga businziira ku bubaka obubuweebwa. Enkola yaabwo yeefaanaanyiriza ey'amasimu gano agaseereza ageggulawo oba kiyite unlocking mu lufutifuti oluvannyuma lw'okusoma ekyenkumu emmunye y'eriiso oba obwenyi bwa nannyini ssimu nga singa kakutana bitakwatagana ne bye kalina ng'olwoba olwa. Nga sinnagenda wala kankujjukize nti wagenda okwewandiisa mu balonzi oba okufuna nnangamuntu waggyibwako ebyenkumu nga kw'otadde n'okukuba obufaananyi era ne biterekebwa mu byuma bikalimagezi. Obuuma buno bu VVK bwakolebwa nga bulina obusobozi obusoma enjolo eziri ku ngalo zo oba kyewandiise fingerprint nga zibufaanaganya n'ezo ze waggyibwako nga weewandiisa nga bweyambisa ultraviolet light rays ezikozesebwa mu kwekenneenya ebyenkumu. Kati kungulu kwabwo kuliko akalabirwamu oba kewandiise screen nga kuno kw'oteeka engalo yo olwo ne kakola ekisaanidde. Ng'oggyeko ekyenkumu buno bulina n'obusobozi obw'okusoma obwenyi bwo obw'emmunye y'eriiso nga bweyambisa kamera ezaabutonderwako nga zikozesa infrared light rays wabula nga zino tezirina bulabe oba obuzibu bwonna eri omuntu yenna gwe baba bakatunuzzaamu olwo ne kakola ekimanyiddwa nga data matching algorithm. Wadde nga guli gutyo kano tekategeera kyenkumu na bwenyi nga gwe w'obitaddemu wabula nkakola kyonna ekisoboka okulaba nka bikyusa ne kabizza mu lulimi oba ennamba ze kategeera ekimanyiddwa nga data encryption. Kati buno olumala okutegeera nti yeggwe nga butandika okwoleka ebyo ebikukwatako ebyabavunaanyizibwa gamba ng'amannya go, ekikula kyo, ennaku z'omwezi kw'ossa n'omwaka mwe wazaalibwa, ennamba ze ez'essimu n'ebirala ebiringa ebyo. Buno era bwatondebwako n'akafo ewakyagingibwa nga wano we bujja amaanyi agakola oba gye wandiise charging port. Buno era buliko n'obufo w'osobola obbugattira ku kompyuta endala olw'emirimu ne gitambula bukwakko. Newankubadde nga buno bwafunamu okukyankalana enkalala z'abalonzi zaakozesebwa okutuukiriza ekyetaagisa olw'abantu ne bakuba akalulu. Nze Eric Mwanje, Kurago Gudde TV agaguddewo.